Ssenyonyi agenda kukomawo nga leader of opposition. Joe Ssenyonyi akomawo nga loopu okujja nga waliwo ekikyuseemu era Nambeshe Owemanjiya Kaunti ajjanga kifuuwipwe essaawa zino ajjanga commissioner Paul Mwiru ow'Ejjinja eyava mu FDC saagala kubuuza gye yava olwaleero wa Nuupu wajja ise Jinja City emu ku Jjinja ajjanga kifuuwipu awali Nambeshe kati kaakati ebifo ebirala bino bijja kugabanyizibwamu mu Buganda kubanga Buganda erina majority y'ababaka abali mu opposition ani abitwala agamba nyesiga kukoona naye bigali asatu gobadde oyagala okusinga ennyo government chief whip I mean opposition whip ndio ajja kudda lopo tugambye Joel akomawo lopo ajja kudda ku lopo lwaki Joel yadda lopo aba myaka ebiri amboze abonku ba historicals ba founder members Namboze ayinza okubeera vice chairperson wa Buganda Buganda Caucus yakyagalako nno dda ayinza okubeera vice ekibaddemu ekitiibwa Mwanga Kivumbi ayinza okugenda n'ekyo but jjukira nti akyalina petition yewuwe Dr. Daisy Sonko yaddukidde mu kooti n'abalala nga bazirina si nsonga si bwe kiri nti buli awaaba yawangula naye era si kyangu kutema mpagi kugipimira mu kibira saagala gamba olika wekigwa wakisuulawo alizo atakyalirwadde kwongedda okuba radiko kirala n'okukkiriza obuvunaanyizibwa kyanjawulo owekitibwa Dani Mulika gwe mmanyi ayinza obutakikkiriza Dani Mulika pozi ate ono omulala mulwanya I mean yani Jobi Walusimbi lwaki okirowoleza mu layini ya Buganda ngambye tekiri mu Kingdom naye kiri mu Buganda nga region gwe lwaki ongenda mu Kingdom mwojja kati ntunuddemu abantu abadde nga abasembereddeko ku gavumenti ate ng'era enkolagana ya gavumenti n'Obwakabaka okulonda kwa gavumenti ebifo ebyo kwanjawulo waliwo prime minister yalondebwa baali bamuyita na prime minister abaze babeerawo Adyebo Cosmas Adyebo yalondebwa tewali amulowoozezzaako Cosmas Adyebo bagereesa nti yali alina olukiiko lwatuddemu Namuwongo eyo nga baluteeseza ku nsaka eyamalwa simanyi oba yamalwa mukwe bamugambira nti oli awo nti anti luli media yali tebunye kubuzaako nenkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga okola nze muzzukulu wa Kisolomati Nchimbowa mbeera ne anko wange wositolutulaba omanya tugenda kwogera ebigambo buza ku bantu baffe mpozi bannakiwala nabo bazzukulu ba Kisolo nakiwala abeera mwanyinaze ddala basonko basejjemba bakivumbi balutaaya bannakirijja abo bonna bonna tuba bazzukulu ba Kisolo twaleddira ŋŋonge nasoma n'abaana b'amannya ago kati nzijukidde ndetegedde yewava mbalamusizaako nnyo mwenna abatulaba n'abatugoberera nkwebaza okunfiisizanga waakadde nenzijja notubaako bye tunyumya ku obulungi bw'eggwanga lino njagala kukusiima nakukwebaza nakukulisaayo ebuyende ku kyalo Kagulu constituency gye bayita Budyope East constituency kulinnyirako mukama waffe mu musaayi twaliyo olw'okubibwako mukadde we sagala kusiima gwe wekka njagala kusiima bannabyamizannyo bangi football fraternity n'abantu abalala abatali babyamizannyo abatwala obuvunaanyizibwa okubeerayo njagala weera okwongera okukusiima nti omubantu bonna boolowoozaako nzaani azaalibwa ekitimbwa eri ku luguudo olukyali olw'ettaka paka kaakati bajja bakolako olutambulidde mu budget emirundi mingi naye kati waliwo essuubi kyoba oli awo naffe tuyinza okulaba ku luguudo oluddugavu eyo ewaffe eyo mbabuuzizzaako bwe ntyo oyo ye Hassan Kirunda
bwe tutambula bulijjo era tugenda kwogera ebigambo mbadde nongaga nti kulikayo ekyankwanzi ekyankwanzi saali kyankwanzi yenyini naye olunaku olwasembayo naliko eŋŋoma wano munakaseke era nawe waliwo emikolo egyefaananyiriza gya kyankwanzi kulu baali batambudde ne bava eri ne bajja bangi basobola kukimeekinga kilomita 38 kuva ekyankwanzi okutuuka eŋŋoma naye waliwo ababaka abasobola kituukiriza waliwo abalala nga emmotoka zabadduukirira zibataase nga bakoyekoyemu naye kitegeeza nti baba tebalina maanyi babagalina wetutuukidde olwaleero abantu abasinga amaaso bagatadde ku kulayira kw'ababaka bwe bagajja ku kulayira kw'ababaka ne bagateeka ku lukiiko pulezidenti lwagenda okuddukanya nalwo eggwanga ntegeeza kabinenti ebigambo bitandise ono yadda wano ono adda wano nadda wano nadda wale newalala nabamu tandise okubba ssente mu bannaabwe abagezigezi omuntu gwe babba ssente ebansobi kuba tugezezaako okubalabula ebbanga ddene era bwalugwamu aba aluguddemu ku lulwe era n'abakikozesa nabo bakikozesa mu bukyamu abantu baagaana okumanya nti disizoni y'okulonda kabinet eri mu mikono gya mukulembeze w'eggwanga yakyesigaliza abeera ali mu ntebe mu kiseera ekyo awali abavubuka bano erinnya lyo nalirabyeko naye singa tokola booti tebooti ne booti bayinza okujjako naye nekyo kisi ekibuuzo eyo mbadde empitidde bwitiza okuggusa kati waliwo ebbugumu eddala eriri mu bifo ebyopposition ebyenkizo mu paalamenti wasobola okubaawo ebbugumu naye kyetulina okusooka okumanya nti ekibiina ekisinza ababaka abangi ku ludda oluwabula tebayita opposition abamu baluyita luvuganya oba oluwabuzi kyekitwala ebifo ebyo okusingira ddala okujjako nga wabaddewo okwagaliza okwekika ekya waggulu aga nti n'ekibiina gundi kirinako ababaka bwe bati tukiweeyo naye watabaawo kwagaliza okwo ekyo kibiina ekyo kitwala ebifo ebyo byonna ku mulundi guno nze nga bwe ndaba ekibiina ekiridinga ku opposition kyebayita nupu okujja nga waliwo ekikyuseemu kiro kyolwaleero oba wakati waleero niwe banaalondera ebifo ebyo okiba Joel Ssenyonyi agenda kukomawo nga leader of opposition Joel Ssenyonyi akomawo nga loopu okujja nga waliwo ekikyuseemu era Nambeshe Manjiya County ajjanga kifuwipwe essaawa zino ajjanga commissioner Paul Mwiru ow'Ejjinja eyava mu FDC saagala kubuuza gye yava olwaleero wa Nuupu wajja ise Jinja City emu ku Jjinja ajjanga kifuwipu awali Nambeshe kati kaakati ebifo ebirala bino bijja kugabanyizibwamu mu Buganda kubanga Buganda erina majority y'ababaka abali mu opposition ani abitwala agamanye siga kukone naye bigali asatu gobadde oyagala okusinga ennyo government chief whip opposition whip Joel ajja kudda lopo tugambye Joel akomawo lopo ajja kudda ku lopo lwaki Joel yadda lopo abawa myaka 2 ne mukyusa okusalawo tekuba kwaffe okusalawo kuba kwa pointing officer opposition tetwagambye nti goyi ng'okusalawo okutali kwaffe okusalawo kw'ekibiina ekyo omwami Kyagulanyi Joel amusanyusizza nnyo era omuntu okuddiza obuvunanyizibwa oba okoze bulungi ku lulwe gobadde olinayo gwolowooza omulala lopu gobadde okubamu ettooki agwesuubirizaamu badde netegereza kuba naddala kubaako myewo n'abapya mu opposition nina gwe mbadde njagaliza gwe nga gwe ndaba nga ebigambo asobola okubyogera ate si mulala ye Nambeshe anti gwe paka lwolituula mu ntebe oli gyatuddemu awo ojja kukola ekyo kyoyagala naye nze kamera zange ziŋŋamba nti abo abasatu bagenda kutambula bwe batyo naye era tekigaanaga nti bano babisomoddewa bannange kati gundi yabadde mu lukiiko ebyama wabyogedde ogutali musango
tebabako gwe banenya owanuupu oba oyinayo bakigatto munda eyo no tewali wantu wonna wabeera bw'oyambala kooti gye bayita ey'amawulire oba olina okubeera nnyindo zo nga ziwunyiza buli wamu kwero ja kuva eyo mbuuze nti ate kya vice president olowooza ki kirina regions biri bwe kitajja mu Buganda kigenda mu northern kidayo gye kibadde kibadde mu east kiri mu east Soroti bwe kitajja mu Buganda kigenda mu northern not necessarily ani gwe bawadde nenje nze ekyo nakyo bwe nti wenkugambye Buganda tekigwa ku katumba amala sagala ganti kigudde ku gwenkugambye bwe kitajja omu gwegoyagaliza kubaliwo bw'otunulamu akoze bubi mu wax takoze bubi omwagaza promotion mwagaza promotion ate n'erinnya alikoze avudde mu poliisi avudde mu magye kiyinza obutagwawo kiyinza okugwa ku mannya gobadde tosuubira kiyinza okugwa mu mannya agatali mu layini ya politics nekidda mu baabiwummula balitayadde ekyo nakyo nekibeeraawo olaba wekigwa kuwa ekitiibwa Dani Muliika saagala gamba Muliika wekigwa wakisuulawo aliza atakyalirwadde kwongedda okuba radiko kirala n'okukkiriza obuvunaanyizibwa kyanjawulo owekitiibwa Dani Muliika gwe mmanyi ayinza obutakikkiriza Dani Muliika pozi ate ono omulala mulwanya yani Jobi Walusimbi lwaki okirowoleza mu layini ya Buganda ngambye tekiri mu Kingdom naye kiri mu Buganda nga region gwe lwaki ongenda mu Kingdom mojja ate kati ntunuddemu abantu abadde nga abasembereddeko ku gavumenti ate ng'era enkolagana ya gavumenti n'Obwakabaka okulonda kwa gavumenti ebifo ebyo kwa njawulo waliwo prime minister yalondebwa baali bamuyita prime minister abazze babeerawo Adyebo Cosmas Adyebo yalondebwa tewali amulowoozezzaako Cosmas Adyebo bagereesa nti yali alina olukiiko lwatuddemu ennamuwunga eyo nga baluteeseza ku nsaka eyamalwa simanyi oba eba yamalwa mukwe bamugambira nti oliawo nti luli media yali tebunye nnyo ggwanga nti oliawo nti ogudde mu bintu nti ate bitya abeekyakyaliawo nga laba abasirikale bajja bamusemberera bakutwala kati nga mukungu kakati oyinza okulowooleza abo newajjawo erinnya eririunique wekitiibwa Nabbanja okufuuka prime minister ku guno omulundi gwaliko omuvubi kifu omuvubi tewali yali akisuubira kifu muvubi naye yafuuka prime minister ate okusinza ku lipooti ya president enjogera ze zize zidiriŋŋana amutwalanga omu ku baperformance obulungi naye ng'abantu bwe yayogera ekyobuvubi simanyi oba abavubi be babye nnyo oba abantu bakikuliriza nnyo ekyobuvubi bayinza okuba nga si babi nnyo naye kuba bakitwala mu ngeri nti eggwanga ligenda kuddukanyizibwa ku bavubi abavubi babi bayinza obba si babi naye enkola yabwe y'emirimu kubanga nze gyenva neetooloddwa nnyanja eggali yayo waliyo Kyoga ebusaana waliyo River Nile enamabuga waliyo River Sezibwa kaka tuli wakati awo kati nze abavubi mbalabanga be bantu betukuze nabo tuwangadde nabo ate bonna bakontributinga ku ggwanga enkola yabwe y'emirimu eri etya obakwasa eggwanga mu bifo eby'enkizo omanyi president Museveni bali ajja baali bamuyita baga mulaalo abalaalo be bantu abo balunda ente emyaka aga ate mwana ago ng'oyinza okunoonya amuddira mu bigere n'akubula naye ekyabavubi ne mukwano gwange Honorable Tebandeke mubaka parliament anti webbaale anti gyenva zebula nkugambye nti abavubi abavubi nabo bantu ate nabo basobola okukontributinga ku ggwanga Tebandeke afuze ekisanja ekyokubiri butenyweza ebbaale ayinza n'okutwala n'ekyokusatu kubanga si mubi ya performance tetukirizaganya mu byabufuzi wa kibiina kya njawulo nange nimulabanga era nze tutuula ku mmeeza nitwega nti kino kyetaagisa mu bbaale kino kyetaagisa nti kino kyetaagisa omuntu asobola okukonsalutinga n'abantu batali nabo mu ndowooza emu tomuyitanga mubi aba muntu nalakawe bamujjonkera lumu yagenda ku mukolo prime minister nga azzeeyo
agamba nina de nogenda yonda kubanga gwe tubanje ebintu byaffe lwaki abajonkerawo lwaki prime minister wabeera mu parliament bo babeeramu tebafuluma baali bano ba foot soldier bala bali ku level y'obukulembeze baba bakimanyi season z'ebyobufuzi waliwo abazisalawo n'abagoberera kati endo ontemedde Honorable Francis Butebizaake kimuleka wakuba ye commissioner okuva ddi ye commissioner ekibiina gwe kyalonanga kibujja ku mpuuga njagala abantu tuleme kubawubisa nze lumu nali ku mukolo ekitimbwe era kyaviiriddeko kansala okugwa kansala omu okuva mu kitundu kyewabwoko byonna biriyo waffe tobimanyi yayimirira ku mukolo kansala ayogereko nga graduation guliko n'abaana abazze okwegomba abantu nga basoma n'abagamba president w'eggwanga ye gundi naye nga nze nkwata omuzindalo ogusembayo nembaga nti bannanga abaana bano tuleme babuzaabuza omwana najja kutuuka bamuwa ekibuuzo ekyo ku pepa agenda awandikewo oyo kuba yakiraba omukulembeze akyoga agwe tulowooze omwana ye musiru naye nga oba oli awo ffe twamukyamya obwongo nekya komishona bwe kiri ekisanja kiweddeko nga bakomishona ba parliament mubamanyi nga Honorable Zakataliiko mubamanyi bali bamu obutakkanya ne Honorable Mpuuga bamujja ku bwa commissioner nze ndi omu ku bantu abasemberera parliament bakomishona ba parliament mubadde mubamanyi wabaddewo omukyala Afoyechani wabaddewo Serwanyi wabaddewo omukyala omulala ava mu western eyo akampulira wabaddewo owekitibwa Mpuuga kakati ate erinnya ly'oŋŋamba ndiwulirira wano ku state eno erya Zaake toliwulirangako nti commissioner kati Zaake bamala ofuna obutakkanya Mpuuga ne issues lye ez'ebitaano ekibiina kye kyamuyimiriza kuba commissioner ne bawandiisaayo Mpuuga ne bawandiisaayo Zaake nti gwe baagala n'asavingako nga commissioner kati awe wali firimu simanyi nti obadde atuulayo ekirungi kasita bw'aba yabadde amaliriza kati katugende n'abakola ki so mu setting empya talina linnya lye buli alabikidde kamera zange tezimulaba okujjako nga munaatuula nga weekanso nawe oli kubatuula abasalirawo kiri siri ku majirisi ya Nuupu eyo ensonga nekakasa nti ejja kutambula bwetyo bane bunamboze abonkuba historicals bafounder members Namboze ayinza okubeera vice chairperson wa Buganda Buganda Caucus yakyagalako nno dda ayinza okubeera vice ekibaddemu ekitiibwa Mwanga Kivumbi ayinza okugenda n'ekyo but jjukira nti akyalina petition ewuwe Dr. Daisy Sonko yadukidde mu kooti n'abalala nga bazirina si nsonga si bwe kiri nti buli awaaba yawangula naye era si kyangu kutema mpagi kugipimira mu kibira naye bw'omutadde ku kya vice olwo bw'otamuwa kukulembera ddala kubanga wakyaliwo ne committees ez'amaanyi nga ziba zikulembera opposition waliwo Kosase waliwo Paaka waliwo committees sikyaliyo naye ate ekya Buganda oyagala bajje waani Buganda Caucus mbali abasatu benkugambye mubali abasatu bajje waani bateekawo menta wange oyo menta wange mubyamawulire aliwa kati engeri Mwiru gyabadde yakifulumamukko bajjewo Mwiru yajje mu bukiiko eno ajje mu bukiiko then wali eri eyo message ogiwanze oba ogiwa bali abalonda engeri gyokimpadde kanange ngatawo olwobwongo bwange katubaagalize waliwo n'abadde bagamba Nyakato awehoima nagamba Nyakato ate Nyakato ali ati naye nga waliwo era na gurupu ebadde egamba Nyakato yandibaddeko naye wakola ki ebimu ku kikulondesa ebifo ebyo kwe expandingisa gundi kwe expandingisa parties zeyongere mu bitundu ebyenjawulo si kukuumira abantu mu bifo naye ogamba nti wendeeta owebugiso tujja ku expandinga tuwongere mu bugiso ajja tuyambako okwongera owehoima tujja kweyongerayo muki naye abantu bakyezingirako awo bwekito nemaliriza nga pate
efuuse regional party. Naye oyogedde ku ekyo ekya olese ku linnya lya Nyakato. Opposition ebbanga naddala ne lisembesembye eno babadde tebatunulira nnyo bibiina birala bwe bali mu opposition still babadde tebabawa nnyo mwaganya nga bo ekiina bwenabadde ntandika okwogera ku nsonga nagambye bwe butabaamu kweyagaliza osobola okugamba n'ogamba tutunuleko mu DP tutunuleko mu FDC tutunuleko ne mu pate endala bwe mutabaamu kweyagaliza tubalina akaseera nga tulina balulume bayiga nga wa DP bwembaamu okweyagaliza bali basigala ba chief whip ba bibiina byabwe nga bwe buzito bwe balina mu parliament bonabusemuju babaddemu pozi kale bamuwa akakyuka budget si katono naye walubiri ebifo ebyo anyway enkezo ebyo nabera nga tubyogera tujjukire nti era waliwo petitions nyingi mu ggwanga balinza kulayira petition no Monday netandika kooti zigenda kutandika okuwulira emisango gy'abantu ab'enjawulo jjukira high court kati yewulira gyavaayo ku level ya wansi giri ku high court era bagenda kutandika okuwulira emisango egy'enjawulo kyenjagadde okusiimamu olwaliro ku seeti eno be bannabyabufuzi abasatu abaliwa Honorable Basaalirwa Asuman Bujiri Honorable Segona Busiro ne Honorable Lord Mayor Honorable Lord Mayor Elias Lukwago si bantondo obutaba bantondo tebekwatirira nakitegereko ndi omusango gw'ekitiibwa Nambooze abo bakansobe bakukutedda bonna abasatu nesiga baali badde mabega batunula ebigambo ebyalinga bifuluma mu bantu baalitonda wadde Nambooze obusagwa bwe yafulumize Masaka kabugo kakadde tekagwamu buloolo sinsekere bagamba mukazi mujja kabugo kakadde tekagwamu buloolo sinsekere tebyombi kale kati kikyagala kyokoteka nenze mbagadde nti tebyekwatirira ate nenjagala n'ababeyunira okulaba obusobozi bwabwe ate nempabula ekitakwatako nnyo bwebayise bafutu biki bafutu bigere whatever bafutu soja nti ebintu ebimu mubirekere nga ababisobola ebyekikugumirekera abakugu webale nnyo nawe omusango gwa muganda nge Mwanga Kivumbi bwe baguyingiramu nawulira amaloboozi mangi agava wano n'ebweru w'eggwanga nga galwanyisa abantu abo abasatu naye nze mba sirina busobozi nga Kirunda kuyimirira mu kaguli looya we yandiyimiridde so abo nabo njagala kutwala omukisa guno kubasiima nti bwebale obutabutondowala obutanyiiga obutaluteekamu kwekwatirira ntondo. So opposition naye egenda kubaamu ebbugumu wakati mu kulonda ebifo ebyo tejja kyogamba ebifo biri automatic bimanyikiddwa tejja olw'ensonga nkugambye nti kakati osobola otya kubanga gwe olinayo nga gwe anti olina omubaka omu otwale ebbugumu muntu alina 5 owa anti ono gundi owengeza bugeza otwale ebbugumu mu bantu 5 sikawusirisi kibakuwadde kyogera nakyo era ne bati bakuwadde tambula mpola n'okola ki n'ofuluma ne bakuwa akakiiko ekirala ebyo byonna achievement ya NRM lwaki nga nti NRM yeefunamu nti abantu bonna abadde bagamba akalulu batubba akalulu batuyisa obubi akalulu tetukkiriza ffe waffe ye gundi yalondebwa mutuufu yoono bw'omala okulonda leader of opposition omaze okukkiriza kimu kiba kiwedde bw'okayanira ekifo ekyo omaze okukkiriza nti kabeera opposition n'okukayana obukayanyi nti banziba obwa MP kikujja eri kuba president n'okkiriza nti wano wo waali watuufu kubanga kuba president wa petitioning kitegeeza okubeera nti leader of opposition it confirms the legitimacy of the government bwe kiri n'okutula mu parliament n'okwata bayibuli oba Kurani n'oga nti ayi era oba okakasa kiri nti eri government so nze ndowooza nti politics bwaggwa kati bwati tuve mu byokujjonkera bigambo ebimuze mu bireeta nnyo kati mubiyingiza muki tuve mu byokwogera bino nabiri tuddeyo ku grassroots tukole ebituzimba ffe ng'abantu
period bwetuuka ate ya politics tukomewo ate tutandikire awo wetwakoma luli tudemu tukanonye tukawenye naye kakati bino ebintu by'abantu okubeera ebweru toli mu Uganda toli ki gw'okuma omuliro gw'obugumiriza abantu gw'okola ki abantu baba bali ku level ndala kireseewa bamalende baffe bafutusoja b'omu kooti kibalesenga ba member of parliament abajjuvu kuba talinako petition waliwo yamuwabidde bonna bakkiriza bonna bakkiriza ate malende ali omu naye woga nti bamalende baffe obanga aganti abamufaanana bangi olondese malende ndese Bethel Naluyima abali mu nkola eyo ndese Teddy Nambozo w'empigi bwe bati abo bonna bajja kuggwera mu bukiiko obuliwo era basavinga parliament era basavinga emyaka gyabwe etaano gikole ki kiggweyo naye kyembasaba nti mufu kyokugiddanga ku budduzi ndaloga nti gundi abatumidde tukidibyeko tutandika okukolera abantu president wange abatumidde tuddemu tugambe nti bannange nzize ku kyalo kino tutugatte wamu obwongo tukole ki okukyalo okukulaakulana tuve mu ng'ombe ezo eza president wange abatumidde side zombi sikigamba mu opposition yokka nayo buli side zonna kwa kati opposition iringa kati iringa setting la pace government bano batondawo bafutu soja ne bano nga abatonda bano batondawo baleti ne bano bazireti anti ebbanga tuli mulimu enguudo tuyita nkuza ezimu emmere tulya yemu enfaanana teyinza kwawukana etteeka lino erya sovereignty lyayise amateeka mangi agayise mu parliament eno eya 11 ologana gali mukuyita wiiki eno speed tewali tteeka liyita mpolampola anti nerya sovereignty abaka baali ekanze bagenze okebera mu bifo byabwe gye babateera amateeka bagasomemu nga teririiyo ate nga balitudda mu kakiiko k'amateeka ako kwewuusa etteeka lirina emitendera gyalyo mwe liyita first reading simanyi biki alireeta ne bamuwa leave agenda aje kati ongamba otya ntwali ekanze kulimba abantu kati banoonya political capital nga abafuluma bafulume nga balinayo kaligasaako abadde nga tayogera afune kyayogerako naye naye nze tuyinza kuŋŋamba tteeka ne lituuka kweyo level ku mateeka gene nga bagamba tebalirabayo abaka ba parliament bonna basooka ne babeera abaka ba parliament naye waliwo babiti ebi waliwo ekiti nga kituula ku fulo ne kiteesa waliwo ekiti nga kiteeseza mu komiti nga mu komiti aba muzibu nnyo waliwo nekyokusatu nga kya kolido mu mawulire eri tayogedde neeno takubaganyiza birowoozo naye alinda abamawulire awo mu kolido naye nakola ki nateesezaawo kati abo obegenderezanga nnyo ate babeera nnyo mbeeyi yaabwe ebeera minority report yakuwakanya bigenze mu maaso naye ngaolina time ey'okuwakanyiza ku fulo oba okuwakanyiza mu komiti olina ne time ewandika minority report nefe abamawulire tunaffe tulina ekizibu nti wajja n'atugamba ng'ofuna baiti yo ng'ogitwala ng'ekola amawulire abantu b'ekitimbwa ge banaawulira naye omubuuziza nti minority report mwagiwandiisa wagisaininzeeko nti nedda tolaba omubaka bwe baali basensalinga yali onalebwani oyo nga batambuza emikono baali bakuŋŋanya yali Sakikubo yali ani ng'anoonya emikono omubaka wawane bukomansi musono okwo gwe yagudde Veronica Nanyondo neyeegaana omukono ogwo gwe yawandiikako kisoboka tolabanga ku bantu bebasiba lwafojjale bangi yagussaako n'amaani agamba naye saategedde kye nawandiiseeko naye omuntu ali ku level baka parliament tolabanga ku nti balonda bululu ne bufa eyo sirevo yambaka nabo bantu mistakes zikolebwa omuntu yenna naye oli wakuleetera ekiwandiiko obukosi ekiri mu parliament onookimanyi ku level yonna tewali ggwanga lirimu president nga wisdowinze statement ye kati waligambye kati ku level y'omuntu akulembera eggwanga oyo naye abeera muntu ebyakako obuntu kamala ne kaddamu tusuubireyo surprise bantu wano wetulaga mu bifo ebyenkizo ekyo kibaawo buli kiseera nkugambye tewali yali ayogeddeku amawulire yenna nti wekitibwa Nabbanja agenda kubeera prime minister ne bwe baabumuwa waliwo onabisamuja amugeza ku tabira nkuwadde gabbage collector
naye nga ali naye mu parliament yagamba no eyo provoking yakikache nkyamu nga ali naye mu parliament abadde minister mu bifo ebyenjawulo abadde ka RDC abeera mubaka wa president yaliko bano muwanika w'ensimbi ze n'alemu nkugambye kati omugambo otya nti nga ali naye mu parliament ntakunganyako bisasiro ekyo kyali kya kukakkanya ate awekitibwa Ssemujju mmanyi ye ebigambo byerumu abyagera ku packaging kyayagala mu kiseera ekyo kukolaba ensi emukabira nti bamumisinga kati mu parliament newe waliyo petition yawaaba si yawaaba nayinza okumaliriza nga yate beneficiaries so tusuubirayo zi surprise nyingi okulaba mama Mary nga akomye mu parliament akomye ne mu cabinet nze soga njagala okupointingako naye gwe mbuuziza surprise nengandi zisuubirwa kuba teri cabinet ebaawo netaba mu surprise waliwo amaaso gonna kwe tuba tutunudde nti naye anti ffe tutunulira ku babaka ba parliament napointing authority ayinza oga nti kanziyeyo kiyonga waliwo olwo yajjayo suluma professor waliwo olwo yamuleeta ku minister of finance nga tetukisuubira alina bakisi officials balina okuwa ate ekyo tukipapira bwerere kirina okuba tewali gavumenti erina kutambula nga terina kabineti sobona kulukeera awo nga president yasudde muyingo kisoboka kezimbira gundi kizastom java yali ebaddeyo oko gundi oli owentandiko yali ani Kisamba Mugerwa yafa si minister Sam Sabagereka yali ekayunga eyo nga minister nga batunulira abantu abatandikirwako Sabagereka y'omukubo yafa si minister Dr. James Makumbi mu byafaayo bibina byomanyi yafa si minister ebintu bikyuka nalabye ne gundi nga akijerege nalabye honorable Nakimuli nga akubase kikubo olwali nti government yana ogiraba takufudde kwa the minister kicho takoze ate era waliwo abantu basavinga nga siba minister era ne babeera mu ggwanga nga ate babuvunaanyizibwa Nakimuli yamugamba waliwo ne basobola okujja mu opposition ne babafuula ye nga tebamujjangayo ye mupya katumugabusabire yakajja ate nejagenda bagenda kulondayo executive cabinet katulabo banajimuwa namulabe batanso musembeza ayinza nokwatirawo ekifo kya waiswa namulabe kati yayanjola enkiiko zaabwe yakwata omuzindaalo kati asabirira oli alimekudda ngabe bugambi kasala niko kuwa kazinda kubona yamugambe nti osabirira oli butadda namulabe akamuna kumikola ebiri nga gobawa yes ngakudda mu kibuuzo kyo official nkugamba nti surprise zijja kubaawo tewali cabinet yali erondeddwa nze nkuwadde ekya prime minister gwe balonda nga alina muwongo yali amusuubira wekitibwa Kazibwe yali nnyanga Samson Kiseka agenda South Africa ku mikolo naye yali asuubira Kazibwe kufuuka ekyo n'ebiringa ebyo so katubisuubire nga nkutumaliriza kino njagala okimpe mu ndowooza eyo ebyobufuzi abasajja bano ababadde mu opposition eno gyetumaliriza oba etamu eno eri mu kuggwako naye nga babadde ba muzinzi ku sayidi zonna bayinza okulabikira mu kulisi ya President Museveni oba mu bifo ebyenjawulo singa nze mulonze singa nze President Museveni sobola kuleka buwongo obwo bweru wa sagala kumenya manya naye nga singa nze President Museveni sobola kuleka buwongo obwo bweru wa gavumenti bwetagisa baida wene ne banambozi lwaki babayita bajje babawolereza bamanyi nti abantu bano babwongo bw'amaanyi betagisa kompyuta zao zitudde nkwebaziza okumpa akadde kujja okusobola okubuuza ku bantu baagaliza birungi byerere baagaliza mukadde right honorable Anita Amongo speaker addako omundi ogwe12 owange yali abatumidde yamaze dda ate kati kulonda kubeerawo 17 lwakyoga nti yamaze naye nze bagamba nti nze wenzikiririzaamu nga nze gyali factors odds zonna ziriye bwe yavudde mu bizibu byetwabaddemu ebuyende n'addayo ekyankwanzi n'amaliriza okuggalawo era katulinde ebiddirira insha Allah omukama omundabira bwo omulabyeko naye nze okusinza ku analysis yange mulaba kumacha mulaba olweggulo mulaba akawungeezi mulaba emisana analysis yange nagikola danga bino ebintu byonna byakatandika naye nkugamba nti Anita Amongo alina ebitundu 97 okufuuka speaker wa parliament okutwagaliza kwa omwagaliza boyagaliza kati olona akalake nazudde nti okujja kwa Mau
ate kuwongedde speaker internet amonga amaanyi nti mawa asaanikidde bano ab'NRM abandi badde bagamba wai kankawe namuganza kankawe Dr. Florence nakugaana amannya agamu googeranga nga tuli ku seeti eno obugaleka kubanga mu kalulu kano mulimu Bakatumba oye kale omuntu yandiga nti kankawe Katumba oye tusiibuliraawo n'amalizo gane kakatadde mawu azibye bano amannya agamu togoogeranga manya agamu galimu ga just okugamba nti Dr. Florence saagala nze kuwatula naye amanya agamu bakalimu abakazanyikiriza ogalekanga speaker alondebwadde 17 gavumenti etandikadde bwensuubira gavumenti tevaawo empya president ng'alayidde 15 kale mwebale nnyo okutugoberera ndowooza tetugenda kubanga tusukkawo wano emboozi eno mujagale mugiweerezeko ne ku bantu abalala obadde osiibudde basiibudde baagaliza birungi byereere buli muntu yenna buli omu ayagale munne eggwanga ligende mu maaso buli kimu kitambule nga ki abantu omukulu w'ekayunga abantu b'ekitimbwa abantu b'e Nakyessa abantu oyogedde ku Nakyessa naye ekitwawo tata w'omuyimbi waffe Martin Angume naye yatuvudde ku maaso mu wiiki ewedde kitalo nnyo njagala kwebaza abantu ababaddewo okuviira ddala eggaliraaya Sansabira Kanda bweyale Ntimba Kyedikyo Baalaawo Kakawunga Kitwe Nakyessa Kayonza Lugasa Kitimbwa Wabwoko Mafumbe Kyerima n'okutwaliza awamu mbebaza ku bantu mwebale kugoberera nange bakwano bange bafiiriddwa maama waabwe abadde abeerawo ebbaale ku kyaki mukyala wa Reverend yawummula tugende budaali Reverend Muzaawula musajja mukulu myaka nga 8 naye mukyala we yafudde mikwano gyange ngomanyi ebyebbale ntambula otambula butanze balimanyi nti olinamu akamojo nedda akasajja kikulu akamojo naye abantu abo Rebecca Sarah Brian Ibra ne Reverend Samuel kitalo nnyo ekyamaama